Yes, alright. Tubaniriza ku mukutu gwa KFHUG the broadcast ko tusinzira gezaako kuba tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Ne mu kaseera konna k'oba otulabiddemu kasita olaba nga tugezezzaako kubanga tuteredde entende tuba tuzze okubaako engeri gye tukwasaganya embeera ezimu eziba zitambula mu ggwanga awo na biki ebiba bitambudde ebiba bikuzezzaako kubanga bikwata amawulire wamu n'ogezaako kubanga bikwata abantu ku mitima nga ffe twewala kubanga tugatta ku bannaffe n'ekyo kitono kye tuba tusobodde that's why tugezaako kubanga tutula wansi ne tugezaako kubanga tukikwasaganya mukutu gwa KFHUG the broadcast kwe tusinziira ne tubunira abalala wenna ewasigadde all over the world. Bampita KFH Toyota Auto Uganda to the world nga nze ndiwo kubanga ngezaako okusosotelera ensonga nga bwe zigezaako kubanga zitambula naye nga nyongera okwebaza mwena abagwekuumirako mukola kyamaanyi yonna gy'oli okubanga ogezaako kubanga obeera ku mukutu gwa KFHUG the broadcast kyokolokola kyamaanyi nnyo ddala era nsaba Mukama akuwemu ekisinga obulungi. Abalwadde tubasabira Mukama Katonda atabeere nga abasuusa nammwe abalamu mugezeeko kubanga mwesigala nga muli balamu mu mbeera zonna nga mutambuliramu awo. Nongera okubatumirako mwenna abawangalira mu ggwanga lya Uganda, Saudi Arabia, abawangalira mu Dubai, Qatar, Sharjah, Abu Dhabi wamu ne bakyali baabwe bonna abawangalira mu America, Canada, Turkey, yonna gy'oli gy'obanga owangalira ng'oli kyali waffe nongera okutumirako mu lufonze bw'amaanyi. Kale bintu bingi nnyo bitambula naye nga tugenda kugezaako kubanga twogera olunaku olwaleero show egenda kuba eneegattibwako omuntu yes ayinza okuba nga mugenda kuba temusobola mulaba mu kamera but mugenda kuba mugezaako okuwulira eddoboozi behind the camera ng'era ye camera woman. Olunaku olwaleero kyetugenda okuba nga twogerako yensonga nga gwe wenna omuzadde oba oliawo ekukwatako ate nga bingi nnyo byetugenda okuba nga tugiyigamu ate nga si gwe gusoose okuba nga kyapeninga kitegeeza kizze kyapeninga years by ya myaka mingi gye nzize ndaba ebintu bino naye nga bantu bangi bagezezaako okuba nga bateekawo engeri gye bagezaako okuba nga babyavoidinga naye ate bijja bigezaako okuba nga bituukawo mu maka ag'enjawulo mu family ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo mu region ez'enjawulo naddala mu ggwanga lyaffe Uganda awo. So embeera gye twogerako y'ey'okuba nga babonyaabonya abaana abasangiddwa mu maka. Sooka olabe vidiyo eno katono nnyo then tukomewo nkubuulire ki ekiba kigenda okuba nga kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Yes, nga bwogezezaako kubanga olaba vidiyo eyo n'engeri gye bagezezaako kubanga batulugunyamu omwana oyo omukazi nakyemalira oba omukazi lumiramwoyo oba omukazi obutemu bwaliko oba omukazi muyite alukayeda muyite musamize muyite mubbi muyite ki naye bifo nga tunabagera maaso kansoke ngambe omukyalo ono agezezaako kuba nga tubuuzaako then tulabike nga tugenda mu maaso maama tusanyusa okutulaba. Kale sebo yanange nsanyusa okubeera wano amanya go tugaleke naye nga buli alaba waneno ku mukutu gwa KFHUG bambi subscribe mwongerere ddala owagira twayanziza nnyo tuwagira temujjangu okwo amanyi otya bbaawo kubanga bana bannaye abakyala b'ennaku zino. Anyway ekyo si kyo kikulu nnyo okusinziira ku byolabye ku vidiyo eyo n'abatulaba bonna yonna gye basinzidde okuba nga batulaba mu mbeera gye bagezezaako okuba nga batulabiramu mu buufu oba okuba omuzadde befo nga sinaba okuwa opinion yange kubanga nze nsobola okwogerako nsobola okiwa mu ngeri bbiri oba oliawo naye gwe okusinziira nga bw'olaba vidiyo eyo ng'olowooza ki ekisoboka okuba nga kiviiriddeko omukazi oyo okuba nga atuuka ku ssa ly'okutulugunya omwana okumukubaku extent etuuka n'okwagala okumutta okumuyiira ebizi bya tooyi ogezaako okumunyiga amagulu gawe nange Mukama Katonda atusaasira abazadde abakyazaala ate nga tulekera abaana baffe abakozi kyo kibi nnyo kibi nnyo ekyatuuse omuntu oyo sijja gamba nti obaki naye omuntu oyo muntu mubi nnyo 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 muntu mutemu butemu
just kuvumbaganya abakazi nga kati buno obudde bali mu kutuvuma ti abakazi babi nnyo biki buli omu akitunuuliza mu bakazi. Yes, naye si babi. No incident nyingi. Wala yo video erimu omusajja nga atulugunya omukazi. Yo tebangayo video tebangayo naye kyo kituufu video ezisinga abakazi be batulugunya. Teyo video nanga omusajja atulugunya omwana. Yo teriyo. Teri. Bwe baje eri I'm sorry to say. Naye nga kyenyinza okubagamba buli muntu n'omutima gwe. Naye mulekerawo nenya abakazi bonna ng'abantu abamu mukyogera mbu abakazi batemu mbu biki no si bwe kiri. Ate ne bino abantu bye bagamba mbu simanya mboba yamulekedde mwana mboba okulekera omwana omuntu obiki ne maama w'omwana yennyini waba alina omutima omubi asobola okukola ekintu ekyo. Ekyo abantu kyebalemye okutegeera. Buli muntu n'omutima gwe so. Osobola okwetulugunyiza omwana gwe wakera. Sisobola akera ku macha. Kati kyekugamba bw'ogamba nti ne maama w'omwana omukazi akera ku macha ne weetikka olubuto lw'otasobola kujjamu okumala emyezi mwenda. Olaba Kaifash recently waliwo incident yaba oba yali 2022 omukazi yetulugunyiza omwana we kennyini gwe yazaala yawa excuse mbu yamuzaala tayagala oba tata omwana tamuwa buyambi watano yamutulugunya bubi nnyo omwana baamulaga nti lono ow'ebbaafu omukazi alyoka amugambe weenaaze biki nga mwana muto yali mwana we nga yamuzaala eyakavaawo recently nga wokwata omwana onoga nti omutwalire neighbor byonna era still kyekimu era still neighbor n'amuddako n'amutulugunya. Imagine nga yeekwata na video guba mutima gwa muntu abantu abo babi nnyo batemu baani bogamba babyenya abatemu abantu abo ababikola naye nga bayida ekyenyiza okugamba incident ezo gyeziri nnyingi. Final okay gisobola okubanga kyekiri ngoloza kyakiviirako omuntu oyo okubanga akisobola okukira ku makya. For example n'otulugunya omwana ng'oli mukazi oli muzadde ne bw'aba omwana si wuwo weza kyakiviirako abantu abo okubanga bakola ebintu ebyo. Kyenyinza okugamba abantu mubamu abantu abamu nga balina emitima emibi abamu balina nsaara oba abamu batugambe nga sikitegeera nga bo anyway bo okutulugunya tebakirina mbuzibu yadde n'okulaba omwana nga akaaba tebakirina mbuzibu yadde bo kiba kibawasanyu koza omwana omutunulira yabadde alaajana naye ng'era still omuntu akyamuliko ekintu ekitabadde kirungi. So omwana omuto yes ekuganya abana tulina oba punishing but mu ngeri etya ebiseera ebisinga omwana osobola omunyigira omwana wokera ku makya n'omunyigira newoba muntu mulala asobola otegeera nti ekintu ekyo kyenkoze omuntu takyagadde omwana mukwate kwata siripa eriyo abaana abamu omugamba kandeete siripa aba yedduse dda koza amanyi siripa ebegenda mumukuba kati engeri omukazi yabadde amutigumbulamu teyabadde engeri ya muntu alina ddiini mukazi mukafiiri. Kati kino njagala tusooke tukijje mu tulubalo kirabiramu bamaama nti oba omukazi yabadde atulugunya mwana we kiteeke mu tuluba ly'abakozi be mugezaako okuba nga muteeka ewaka mwekennyininyini bamaama oba abazadde abaleeta abakozi awaka. Golooza ki ekyaliviiriddeko omukozi oyo okuba nga atulugunya omwana we? Ekyaliviiriddeko omukazi otulugunya omwana we omukozi gwe mwe bamutadde ewaka omukozi kyenyinza okugamba ebiseera ebisinga buli muntu abakozi abo tugenda ne tubafuna naye bava mu bitundu byanjawulo bava mu maka ganjawulo buli omu akulira mu maka gage. Omukozi agenda okuva gy'avudde oba maybe ng'alina ebiruubirirwa bye byazze mwaga amaka ebiseera ebisinga ayinza okujja oba ayagadde omusajja waamu which means obusungu alina buteka kuba n'abaana abajjawo bayeddiza amaka ekyo nakyo kibaawo. Omukozi ayinza okujja goba eriwo abantu abamu nga ettemu bulogo biki nga tebakirinaako buzibu ekintu kibanguyira nnyo kozi nze recently nze nakugeeza kunze nina omukozi gwe nafuna neetedde mwana naye nga omwana wange muntu alina effujjo osobola omugamba nti tuulaawo n'agaana otutuulawo naye oli omukozi oba yamukola ki ffenna kyatulema otutegeera omukozi asobola ogamba omwana atuulaawo n'oyambuka ku luguudo n'okola byonna byokoze n'okoma omwana n'omusanga akyatudde mu kifo kyekimu oyo omuntu aba ki? Naye kati kambabuuze mwe mwenna abakeera ku makya ne mukwata abakozi ne mubateeka ewaka okubanga bagezaako okubanga babayamba. Muzadde ki ennyo ali bize ku nsi ya Katonda kuno atasobola kufuna budde bwa mwana we? Muzadde ki atasobola kubanga abeerawo ku lw'omwana we? Yes ne bw'oba okola toyinza kuŋŋamba nti ewammwe olemereddwa okufunayo omuntu asobola okubanga agenda kuyamba nga wowa muntu okola ki
omumanyi. Ekyokubiri musobola okubanga mubadde waka nga wabeerawo abantu bangi kye kiba kikuleesa omukozi ewaka. Kankugambe kino Kefa, kino ekintu tukijje ku bakozi n'omuntu ow'oluganda omuganda ate abatulugunya abaana vidiyo zonna ze walabye bakozi be baleeta ewaka. Si bakozi recently nkugerezamu nga tutandika oyo wakalaba omu maama. Mwana we maama. Yes. Oyo yali muwala eyakuwa endowooza nti ye yafuna olubuto bamukwata bukwasi. Kitegeeza kyo mwana ava muze n'azaala omwana oyo nga tagenderedde ye n'akitwala ng'ekyokwekwasa. Ndowooza n'atuuka ekiseera nga alaba tamuyinaako buyambi, tamanyi kitaawe, talina gy'agenda kujja wa kitaawe. Naye osobola omutunuulira mu mbeera eyo nti abeera depressed, nti mu mbeera yonna yonna omwana ng'akoze ensobi asobola okuddira ekisungu kye n'ekinugu ky'alina n'akimalira ku mwana, which is not good. Naye nkizza ku kino mmwe abateeta abakozi ewaka. Oli mukazi wa waka tokola, tokedde ku mulimu mbw'ogenda kukola, wakeera ku makya ne weetikka olubuto myezi 9, n'okwata omwana n'omuteeka ku nsi. Bwe wasobola omwetikkira emyezi 9, kiki ekikulobera gw'okukwata omukozi omuteeka ewaka ng'ate tolina kyokola, tolina mulimu nti okeera ku makya genda kola wabula ng'oli housewife, wabula n'okeera oyagala kukeera ku makya kutuula wali kuziŋŋama n'okwata omukozi n'omuteeka mu baana. Omukozi abonyaabonyezza abaana lw'otambudde ogenze ku kkubo toliwo, omukozi akutta omwana amuliisizza bbi, omukozi akutta omwana amunywesezza omusulo, omukozi akutte. Bantu bangi bava mu famire ez'enjawulo. Bantu mmwe kye mulina okumanya. Si buli muntu nti agenda teriiyo muntu actually mu nsi asobola kukwagalira mwana wo kusenga gwe nnyini ye. Haramu haramaini ne bw'oliva emashariki n'ogwa emagaribi. Teriiyo muntu ku dduniya akwagalira mwana wo kusinga gwe yamuzaala. Ne mwana amwetera omukozi n'ogamba omukozi ono ayagala nnyo abaana bange, omukozi ono biki abaana bange banaazakola biki. Tasobola kubaagala kusinga gwe nnyiniyo. Kati wendeeterawo question oba statement yakugamba budde kyobo bw'osobola okulizaavinga ebbali okukola kasasiro erina gw'okola n'otabuwa mwana gwe wakeera ku makya ne weetikka emyezi 9 n'akuluma oluusi bakusaze na busazi n'osalawo omuleetera omukozi agenda omukola ebintu ebigenda omukijjanya obulamu bwo bwonna. Muba mu katemba. Kino kintu si nkondeminga abantu ababonyaabonya abaana torturing, but still I take a blame eri abakazi bamaama naddala ng'obadde housewife. There is no any way gy'osobola okutambula n'oleka omwana w'emabega aba akuswaza. Kati olaba incident eyakabaawo eriwo right now. Omukazi yali yayawukana na musajja. Omusajja mu kugenda, omukazi we yagenda, omusajja n'asalawo aleeta omukozi. Baali baayawukana. Kati omuntu nze nsobola okukeera ku makya ne nnoba ow'omwami wange ng'abaana be omusajja ayagala sigaza abaana be kenkenyi yeesalirawo n'aleeta omukozi. Kozi obutabanguko obuvaawo mu maka. Yeah. Naye ng'ebyo bye mugamba mbu abakozi kiki? Ebyo abakozi gye bali abalungi. Abantu abalungi gye bali, yes, n'ababi gye bali. Kye nnyinza okugamba. Bantu abo muntu butaba na ddi anyway n'abalina eddiini ate abalina eddiini ennyo olusi be bakyasize n'obu. Ebyo ebintu ebimu mulina okusookera ku makya mwe kennyini ne mubitegeera. Bw'oba otegedde gwe wenna ng'oli maama oli eyo. Ekyokubiri bwe muba mwazimba amaka gammwe, for example ng'owulira yes ekikuleseza osobola okuleeta omukozi waka ng'emirimu mingi ennyumba nnene tosobola gisiimula kwoza bintu simanya kukola biki. Naye mukole bano abantu abazungu ebiseera ebisinga kye bakola bateeka surveillance camera mu nyumba n'abeera ng'akugamba nti eno ennyumba eri monitored wano ne wano okuleka mbiigwe nti in case singa oba okutta omwana n'abanga oba omuntu temukigo oba omutulugunyizza wa omuntu oyo kamera zino ziba ku masimu kuno buli luvannyuma oba osobola okuaccessinga essimu yo n'osobola okulaba ki ekigenda mu maaso ewaka. Naye nga kondemuze nteeka kuba housewife bw'oba ogenda tambula n'omwana wakuswazaako. Anyway, sigamba nti buli kaseera oba otambula n'omwana ali ebifo ebimu y'oba ogenda mu olusinga ky'abantu bangi. Abaakuswaza. Ogenda mu town tosobola kugenda ng'opeeruukana na genda n'omuntu akuyamba. Kati omwana aba talina taata we, taata we tuula omulembe. Ate ki ekiba kyakuteesa ewaka? Muzeeyi taata w'omwana aba alina kukola ku providinga byetaagisa waka. Okitegeera. But
I don't sentence I support people abagezaako kubanga bakola kinga bwe nakyogedde abatulugunya abaana nedda nkikonde eminga era nze Mukama Katonda n'akuvaamu n'enkusanga ng'abadde wani mba ngenda kuvundira mu kkomera kuba mba ngenda kuteekako mobu si bakozi bokka mba ngenda kutuga mba ngenda kutta ate nawe still oba okoze nze saagala kumanya singa nze nkusanga ng'omukubwe nga wangi Katola banze katika ngugambe bigambo bino wammanga nze nakubwanga ku ssomero batu amasomero gazenga gakuba abaana ne Mukama avanga mu musomesa omwana najje wakana ngamba ati omusomesa yankubi kino kyonze nkibabuulira mazima bwe mankera ku matane nkuwa fees services ezemba nkuwa ku delivering eri omwana so si kumukuba bwe mbanga nsasulira kumukuba nga nakugamba nti namuleeta nga naleeta wa kukuba oluwadde mbokuba wabula bwe mbanga nsasula school fees za kubeezaawo omwana omuwe services ezemba nasasulira kyoba okola oba akoze ki it's none of your business kuba mulimu abasomesa nammwe abakubyanga mukubya kajanja nemukuba abaana omwana nadde wakanga akabina konna kapeeruuse mumukubye mugongo okoze biki abasomesa abo bwe bato gye bali nze nali mbalabyeko ne ku ssomero gye nasomerako omusomesa n'ava n'ebiki n'adda mu physical battle n'omwana okwekuba ebikonde ffe twalina omusomesa before imagine naye ng'atukubisa omuggo gw'ente mu ngalo wano kati abo bonna abeefuula nti batocha Mukama Katonda ne kati nze nina ekizibu kimu nti bano era waliwo n'abantu abakwata vidiyo ezo ne bazipostinga ne zigenda viral mukola ky'amaanyi naye gwe kennyini naawe akutte essimu kuno okunenya nkusindika gy'oli nookera ku makya n'ogyayo essimu yo n'otandika okufiiriminga kuva ku ddakiika esooka eddakiika ey'okubiri ng'omuntu omulaba ali mu kutulugunya mwana singa Mukama Katonda ayamba mu ddakiika ezo z'otamugambye nti nnyabo nkulaba va ku mwana n'asobola okuba ng'aleka omwana n'okutaasa obulamu bw'omwana singa Mukama Katonda ayamba n'ayitirayo n'afa naye ng'obadde ku kamera oli mu kushuutinga bw'oti nga buli kimu ekigenda mu maaso oli mu kikwata omwana n'amukuba ng'olaba gwe oli ku kamera oli bizi oli mukwata omwana n'amala n'akutuka n'afa mu budde bw'obadde oli mu kushuutingira nga totutte na buvunaanyizibwa gamba kikazi gwe va ku mwana ogenda kutta omwana w'abandi osanga kisobola omukanga n'ateeka omwana wansi naye golooza omwana oyo singa afa ng'afiiridde mu maaso go gw'abadde akutte kamera ng'oli mu kufiriminga ebintu ebyo muli mutima oba ogenda kwenenya kyenkana ki nkutandika kwejjusa bwejjusa omwana singa oba omukazi namugambyeko oba singa namugambye naye nkola kino nga obadde n'obusobozi obunga muveeko ngenda kuyitira poliisi asobola omutta n'adduka kuba bino byapeninze mu gundi y'ekira obukazi ne gudduka bagukwatidde essimu yayiri eri olwo statement wano ya poliisi nja kwebaza poliisi nti yayanguye neddukiramu the police at Kira division is investigating incidents of aggravated torture that occurred on the night of 27th December. Kati what I'm wondering police, yes mbebaza Uganda police okubanga mwaddukiddemu ne mugezako okubanga mukola ekyakoleddwa mu bunnambiro n'obukazi okubanga gukwatibwa naye kati eno statement eno egamba the division Kira police division is investigating the incident. What are you investigating when you have the actual evidence of what really happened? What are you still investigating, or what are you going to investigate? Obukakafu obuyina victim wali nono atokyali ngo mumukutte Mukama ayambye mumufunye then mukikwate mukisibe emyaka 5 kivundire mu kkomera kuba kati tasobola kuba na maama. According to what she did, she cannot be a mother. I don't know whether China na abaana oba tekina nene waba talina abaana. Olaba biseera ebisinga abakozi bave gye bavudde mu nnaku yaabwe ne bajja ne bagimalira ewantu bwe buzibu nabo obuvaawo nabula bannaaye naye ekikazi kyabadde kirina abaana kozi figa yabadde erabikirawo nti kirina abaana ate nga bakulu kozi yabadde muntu mukulu naye obusungu gye yabujje bakana kati ffenna tetunnamanya gye yajje busungu oba badde tebamusasula bulungi okumusasula ayinza okuba nga badde bamusasula naye nga we nkugambye bantu mutima mubi ndowooza omutima gwoba gwamutumye kukola ekyo oba ki annaye. So police report wanegamba the victim
A 4-year-old girl identified as Tumwekwase Kereya was allegedly tortured by the suspect Tumuhirwe Precious, a 35-year-old female. The suspect, employed as a housemaid, fled the scene following the incident but has since been apprehended in Kabale district and is currently detained at Kabale Central Police Station. Arrangements are underway to transport her to Kira Division in Kira Municipality. The victim is currently receiving a medical treatment at Nsambya Hospital. Nemukwano bino police byemuddamu bembanga nze kitaye woyo omwana nentegeera butegeezi bwe kiri nsooka nengula empiso y'obutwa nenzijanga zo kiraba nenjikikuba si mu bubi naye omuntu akutulugunyiza omwana to the extent mukomyayo okubanga asobola n'okufa oyo muntu aba mubi nnyo. Bano abantu baba beetaga ono yeetaga kusiba mayisa ono butadda bweru mumutereke emyaka gye gyonna oba kyawo mukireegera amatamu yasoose nakusiba kaviri bamukwatidde ku bbaasi emyaka 35 agisukka ono mukazi mu kigambo Tumuhirwe Precious kuvumaganya abantu nti babakigaba bikikazi mutima gwakyo mubi mutemu butemu tetumanyi gye yajja busungu oba omwana yakoze eki tetunnamanya kanyabula bw'omumwa gwonna gwalungudde Mukama Katonda kyokka nga kirina bwereere bakazi mmwe bamukufe ne vidiyo yatulemye okulaba okugimalayo si bakazi bonna ate galwaki abakazi bonna muli mukuvumaganya bakazi naye nga si bwe kiri ate abakibaddeko nanugunga ekyana kirungi abakola tocha basajja ekyana kyabadde kirungi abasajja mwe abakola tocha basajja abakazi mukuba abakazi baba babateekamu mpisa kyezo ze muba temuyina bazadde bamuzaba balemererwa okubanga babawa nze nkuze kutuuka wano kitange tankubangako ate nga biki ate bukeere ku makya nti omusajja nkuba alira leero omusajja yaba kitaawo owookubiri kubanga ne bw'oba okedde ku makya noofa omusajja asobola okusalawo wa wakuziika mbwa bijjawa era nayo like oli mwana muto so omwana bwatu bwe yatulugunyiziddwa naye nga tukoneminga ekintu kino oba ekikolwa kino kyonna ekyakoleddwa ku mwana omutono naddala abantu si asoose vidiyo nyingi zizaapeninga naddala ez'abakazi abagezaako okuba nga batulugunya abaana bano tetumanyi kiki baba ku mitwe tetumanyi oba abalubaale tetumanyi oba babawonga mu biki naye akageri kwovaayo obusungu ne bukutikka omulundi gumu n'okwata omwana n'otandika omukuba waliwo era vidiyo endala eyasatulatinga omwana baali mu ddiiro omukazi n'akuba omwana n'amulinnyako n'akola vidiyo yali ya butemu nnyo oli nno yali mwana muto ndowooza yalinga mu mwaka gumu oba myaka ebiri awo bwe yamutulugunyiza naye nja kwebaza polisi nti ebiseera ebisinga bwe bagezaako okuba nga obutambi buno obusatulatinga ku social media bavaayo ate ne bagezaako okuba nga bakwata ba suspect abo oba ababa ba victim tochi ababa batokyalinzo abaana naye unfortunately nze mbasaagala na kunoonyerezaako yadde yes musobola omuntu ala n'ababulira kye kyamuviiriddeko okuba nga tulugunya omwana naye that infant oba omwana oyo aba innocent malayika ya Katonda she doesn't know anything ne bw'obanga obutakkaanya bw'olina bwonna buva eri mukamaawo oba obuva eri bakamaabo it doesn't call for torture eri abaana ng'okwesasuza bw'oba oyagala kwesasuza go into physical battle with your boss but abaana mubaleke abaana they have nothing to do with what you're going through oba olina buzibu na famire yo oba olina buzibu na ki it's none of their business oba sente ziruddewo okujja
oba olina nsaalwa nti oba amaka ge bakuleesemu abantu bagagga abaana baabwe balungi beeyagala bulungi nnyo si be baabatuma okuva mu nnaku kwalikola kwabo abantu okuva okulaba nga bategekera abaana baabwe obulamu obulungi. So it's not always good okubanga babaleese oli akuleesa akujje mu nnaku gy'obaddemu mu kyalo gy'owangaalira oze obeeko okufuna ekikumi ky'ofuna otuuse waka kuwadde luumu weebaka bulungi n'obuliri bw'obadde tolootangako nti onaabusulamu mu bulamu bwo oba mukuwadde ekisenge ekikyo emmere weefumbira gy'oyagala oliira mu budde bw'oyagala akasente k'omwezi bagukuwa kiki ekikutuma ogezaako okubanga otulugunya omwana w'abandi ekyo kizimuzimu ekigezaako okubanga kikulinnya ne kigamba nti kati omwana ono mukube oba abadde omugambye egenda kunaaba n'adireyinga nti mukwata omukuba omufiireko lwaki? Naye ate ne kino kigenda eri abantu abaleeta abakozi. Omukozi omuleese omanyi ogenda mulekera abaana bo yabalabirira, omanyi yabafumbira emmere gye muli ewaka, omanyi mu kisenge kyatuuka n'alongoosa naye era sitiri n'omukkako. Eriyo n'abantu abamu abaleeta abakozi nga nabo si baamu. Nadda ku mukozi n'amucunya. Ebiseera ebisinga nabo bambi kibaleetera okukyuka ne kibaleetera embeera embi. Nekimutuma okucunya yagenda acunya abaana. Nanti kati kyengezaako okugamba abantu bagezeeko okuyisa obulungi abakozi be baleese. Ebiseera ebisinga yaddamu baga nti bwesembereza mukozi kiki naye enewe omuleka gwe n'omuyisa nga bw'olina omuyisa yamanyi oba acunya abaana oba ki Katonda yasinga olamula. Naye nammwe abaleeta abakozi bambi abakozi mufube okuba nga mubawa emmere temubateekako nnyo mateeka mangi mubaleke nabo bafune ku ddembe. Omukozi muwummuzeemu tewaleeta ndogoyi waka muleke naye ebiseera bye yeeyagale akole by'ayagala. Tekimutuma kutokyalinga mwana. No, tuli kutocha. Bw'oba owulira nga bakuwadde obaluluze mukama wo zaakutaddeko tezijja kukugasa oba tezigenda kubanga zikuyamba mugambe boosi sijja kusobola kukola weegobe nza n'okwesuula mu bizibu. This is a free world. You are free to do everything you feel like you want. Bw'otuuka ku mulingo owulira kusaidi y'abakozi eriyo abalungi ne bakyuka obukyuso okitegeera. Sigamba nti oba maybe nti dda mu kucunya abaana nti oba ki. Omukozi osobola omutima kiki n'afuna omutima omubi ekyo nakyo ne kimwambala n'agamba lwaki seesasuza na kino. Yasingezaako ogamba n'abaleeta abakozi ewaka mugezeeko basasula ssente zaabwe mu budde kozi nabo balina ebyetaago. Mugezeeko okubalabirira obulungi mubajjanja baba abalwadde mukozi waabwe omulwadde lwaki oba omukaka okukola emirimu. Nabo mubayise ng'abantu. Yes, abalungi gye bali n'ababi gye bali. Naye ate like oyo kye yakoze tekivumaganya bakozi balala. Yeah, gye bali era abalungi. Still, musobola obbakozesa. Gye bali abalungi. So. Nga batufumbira bbi. Ani yali amukuliisizza? Manyinga. Abakazi, mwe kenyini abakazi mubikola. Mutuliisa ebyenkwawa, mutuliisa bbi. So, there is a lot. Ebyo nga mbiziza ku bbali. So, waliwo n'abantu abajja nga balina envy. Bayina ennugu. Bayina bakiyita batya. Bayina ensaalwa. Oli asobola okujja n'alaba omanyi kino kyo kya buntu naturally. A weekend can come n'otunuulira abantu nga they are happy family, they are in a sitting room, sitting comfortably. Omusajja alina mukazi we n'abaana be, maybe they are watching family movie, they are going out together, gwe bakulese waka. Mukama Katonda bw'akuvaamu nga waleeta omukozi oyo obanga mulwadde alina ekirwadde kyonna kyonna kya suffering, for example, I'll talk about AIDS. That person okusala obusazi wano ne yeesala n'akwata omusali n'aguteeka mu byokunywa kati nga soda wa Coke. It's very easy. Akawuka ako kasobola okubeeramu omuje demmo bwe kabeeramu nga kali mu kintu kinnyogoga tekafa. Unlike ekintu nga kibadde kyokya. But mu kintu ekinnyogoga kabeeramu nga kali contained bulungi. Era gwe kasita onywa bw'oti bapaba. Ebiseera ebisinga abantu abasinga kye batamanyi sirimu tava kwegadanga kokka. Even that person asobola okukozesa ekintu ekyo kyonna kyonna kye muba mukozesezza ewaka ne yeefumita oba mpiso oba makansi eyo nga mbadde mugikozesa oba kintu kyonna n'aleeta okuba nga mwena abakola ki abasiiga obulwadde famire yonna yonna n'eyitaawo mu butamanya naye nga mubadde balamu. So abantu bwe batyo nze ngamba omukazi woba oti asobola okukola labirira abaana bo. Bano abakozi mubaleke nabo bakazi nga mmwe. They are ladies like you.
unless amugenda kudda kuba house boy ate abakazi mwagala ba house boy. House boy baba bakola maybe ndowooza be tuba tudda mwagala ba house boy ate tuba omukazi yegadanza house boy. House boy emirimu agikola bulungi abasajja b'ewaka nga nabo beegadanga abakazi bagondi ba house girl. Waliwo akutuma okuleeta ba house girl ow'amabina. Bonna bonna oyogedde ku b'amabina. Why not? Waliwo house girl gw'ogenda okuleeta ewaka ng'oleese ekikome ery'obbaawo. Abasajja batonderwa nga baliwo okukemebwa mu no edde bali abamu nga bazze ng'oli ajja kwetega bwetezi. So kati embeera eyo gy'oleeta omukozi ng'olabira ddala weereetedde buzibu omukozi muleka agende. Ng'omusajja olaba kankugamba kino n'abasajja nabo balalu omukozi ozze ewaka gw'otandika otya okwegomba omukozi. Naye goba wamaaki obulaba otambula na musajja mu kkubo ne yeegomba mukazi gw'alabye mu kkubo kana ate kino kinone ky'oba omusemberezza ewaka. Noza kyandike kukozesa ba house boy. Mubakozese mumanyi. House boy. Nga ne mu kisenge atuuka alongoosa. Kyemba mukola. Yeah. Nze mbatunuulira abakazi ebiseera ebisinga ne mbasaasira. Kubanga ebiseera ebisinga ebizibu ebituukawo naddala mu maka mmwe mubyeyitira. Mmwe mubyereetera. Mmwe mubigezaako okuba nga mubiteekawo okuba nga byapeninga. Bw'obanga tolina nnyo kikupakusa ku nsi. Bw'oba tolina nnyo kikuweereza bitya. Lwaki weeyitira obuzibu ewaka? Ndeetedde ekikozi kirina nnyaaki amabina agatambula agakoma eri. Kikyoba onjagaza. Era mma mutuleetedde ebikemo ebyegezaako okuba nga tuteekebwa mu komera. Ate eyo embeera yeviirako obutabanguko ewaka. Omukozi n'atakwagala, olina okulaba atakwagalidde baana, ekivaamu kutandika kutulugunyiza baana. Yeyo ensonga eviirako abasajja mmwe mukyasinze okuleeta okutulugunya abaana. Kati lwaki omukozi aba tagenda tulugunya omwana wange gwe mba ndese ewaka? Lwa nsonga ya kiyabujja. Lwaki omukozi tagenda keera ku makya mpa obutwa? Lwa nsonga ya kiyabujja. Lwaki omukozi tagenda keera ku makya aleeta ebiragalalagala abiteeka? Lwaki kiri balaga omukazi bambi walaga omukozi gatali ku nfunga omukozi yatuuka olwatuuka mu kisenge kye alina eddagala lyateeka wansi w'ekitanda. Naye nkubuuza ekibuuzo. Era omukozi we baamugoba bati n'agamba nina ebintu bye njagala okujja mu kisenge ekyo. N'ayingira wansi w'ekitanda n'aggyayo eddagala lye. Naye nkubuuza ekibuuzo, what is the root cause? Kiki ekireetera musajja nammwe eriyo abasajja nga nabo balookalooka. Banakeerako ku makya ne nkutuma omusajja nga tajja kutaayiza nga ye buli sikaati emuyita mu maaso. Banakutumako okuleeta omukozi ewaka. Kusala mu maaso aba agenda kyekugamba nti mmwe mwekuyeetingira ebizibu bw'oba okyasobola okwekolera ki ekikuleesa omukozi ewaka ng'olaba oleese kikemo ate ne mumala ne mugezaako okuba nga munenya abasajja mumuviirako okuba nga mutulugunya abaana. Weewala ebintu bino wammanga. Kyovala nti nze n'eddiini gye nsoma ndi musajja musiraamu bakugamba teriyo omuntu asobola kumanejinga mukozi ku nsi. Kati gwe nga gwe tosobola kubeera awo ne weemasiza n'ogamba kino kankireke kulwa ekitiibwa ky'ewaka. Omuntu like wenna akola ekintu ekyo omukozi agenda kusigala nga mpa ekitiibwa agenda kumpisamu. Tosobola keera ku makya ne weebaka na mukozi n'asigala ng'akuwa ekitiibwa nga gwe mukama we nange kennyini. Ajja batunuulira nga sitaani. Kubaga abasajja bamalayika? N'otegeeza ki? Si bamalayika nti gosima balina mulimu embeera gy'olaba ng'ogenda gyekuleetingira bizibu n'ogamba kino kankyewale. Genda okwane b'osanzeeyo naye okwana otya omukozi w'ewaka? Lwaki akwana abantu yes tetuganye. Lwaki abakwana abaana ateekamu ssente nga wali agenda sala busaza dde mu kisenge kyawe ennyumba ye gye yazimu. Mukama teri aliwa musajja n'omu mmere ku lumbe lwange. Be bakyasinze oleeta otuligonya abaana baffe abo. Naye batabawa mmere ojja kubeera wafa ojja kuba waziikibwa. Tebaba wange mmere. Batawa mmere n'odda ku ngulu. Abasajja tebeerekereza. Abasajja be bantu abakyasinze okwekuuma ku nsi yaffe. Sookera ddala abakozi baba babagattika. Omukozi yagenda ofoloma owakasasira amukwane agende naye. Bw'oba toliiwo ajja kuyingiza owa booda. Njawulo ki omukozi gy'alina ku ggwe omukazi? No, tewali njawulo gy'alina naye gwe ekitiibwa kyo gwe kennyini. Respect gye ndi mu kwogerako. Ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Wewe ekitiibwa buli omu aba ajja kikuwa naye oba teweewadde ekitiibwa tokisuubira muntu n'omu kikuwa. Nze kye nnyinza okukugamba. Tosobola keera ku makya kitandika nakikuwa kennyini kyewa. That's it. Gwono oba teweewadde kitiibwa teri agenda kuwa kitiibwa. Nze ekyo kyo nkyogera.
era nsiiba nkigamba abantu sooka weewa ekitiibwa bajja nakulabirako asigadde bajja kuwa ekitiibwa. Mumuleetedde abaana b'abasajja okuba nga babonyaabonyezebwa. Abasajja be babyereetera. Omukazi omuzaddemu omwana lwaki oba omusuulirira? Mwerayike obuyambi mukole eki? Yes, kyekireetera abakazi abamu. Kikutuma kuleeta mukozi waka kutulugunya mwana. Ale kintuma kuleeta mukozi kutulugunya mwana. Kati obutakuwa buyambi kijirawo mu kutulugunya omwana. Omwera amannyo g'okuba nga batulugunya abaana. One, osobola okuba ng'olina omusajja bbaawo nga tabeerawo, bbaawo ng'ali ku kyeyo. For example, awuse. Ndi katugeze nti nganze. Ntina mukazi wange ali waka ali ku kyeyo. Ndi ku kyeyo. Simanyi kati gwe mba facilitatinga nga nkuwa ssente monthly. Simanyi kikuleesa mukozi nga toyina mulimu tokola. Mbwalabirira omwana. Nga gwe kamuzaala toyina kyokola. Tokedde ku makya genda nti nina edduuka mu tawuni ngenze kuggulawo. Tokedde ku makya nti nina ebinsumbuwa bwe biti ne bwe biti ebitasobozesa kubanga mbeera n'omwana 24/7. The question is kye kiba kikuteesa ku mwana omukozi. Ogambe nti omwana mutandika olw'okuba okitegedde nti oba bbaawo ali ku kyeyo oba oluusi oba oyagala ku ebyo kugambya nti kati ebiseera ebisinga nti muba mwagala kuzunga oba oluusi muba muyina ddiiru zammwe nga mmwe abakazi ze muba muyisaawo kati in that period n'ogamba wena atambulanga n'ono omwana bingi nnyo bisigera sogeza tusobola gezaako kubanga ntuukiriza n'osalawo kubanga omwana omussa ebbali ng'omuteekeko omukozi byo byosanga nti gwe wayenjedde okomyewo matumbi budde naye nga tomanyi na mwana bwe yasiibye ng'owakera ku makya n'ozaala tomanyi kye yalidde tomanyi bamubisse batya tomanyi yanaabye oba tanaabye n'okera ku makya omwana ali atya anti omwana gyali mulungi. That's all you can say. Naye nga totute buvunaanyizibwa kumanya omwana wo ali atya omwana wo yalidde ki oyogeddeko naye omwana oba ali myaka ng'etaano oba ena nti oba omwana kyekyo kati ngenda kuweekeza for example nti bano abaana b'abazungu tebabasingira nti olaba omwana ne bamutulugunya butulugunya wako oba nga taata ye yamuboggoledde when he or she goes to school session abasomesa gye babateerawo ne bamubuuza bakuyisa batya ewaka. That's the care abaana gye baba beetaaga. Omwana nanga my daddy yamboggoledde oba mami wange yamboggoledde ne batuuza kye bayita parental meeting ne babagamba abaana mubayisa bwe bati ne bwe bati which is not good nti baana bajja kuba babaggyibwako batwalibwe. N'ogenda okulaba nga love abazadde gye bakuliyetinga naddala bano abakulidde mu mbeera y'ekizungu it's something good n'abaana ekibaleetera okuba nga bafiringa comfortable. Maama oba taata akomyewo waka kiro ssaawa 5 before nga tannagenda mbuli n'agenda mu kisenge ky'abaana be n'akebera ku mwana wange yeebisse bulungi omwana yeebase bulungi omwana buli kimu. That's the care African parents gye mutayina. That's the care African parents gye mutategeera nti gwe kanyini kazaala mwana toyina kikukulesaawo mwana ku myaka gy'oliko nga toyina kyokola kumuteekako mukozi. Tomanyi mwana wo bwe yasibye tomanyi mwana wo bwe yalidde tomanyi mwana wo bwe yanywedde n'okera bukazi ku makya the next day okomyewo gy'ovudde out otuusigidde mbuliri weebase tomanyi mwana bwe yasiibye the next day nakyo omwana ali atya anti omwana gyali mulungi talina yadde. Imagine bagamba ekyo that's the statement you're taking. Okay mulabirire bulungi kamala okudda n'otambula n'ogenda the next day. Naye oyo omukazi ddala gyali osobola okeera ku makya n'ogenda n'ogaa nti oba ogenze kukola n'otatunula ku mwana wo. Kino kyakugwa mulaba muzadde. That's why kyobulaba nkugambye abakazi gye bali ababi ate gye bali ababi totakera ku makya n'okwata kkubo n'ofuluma n'okomawo ne weebakayo basinga totunulidde mwana oyo. That's why ebisinga omuntu yenna oba omanyi nti olina omukozi waka olina okutwala obudde n'olaba ng'omwana oyo like omunaazaako n'omukebera omubiri gwonna pampa biki byonna n'oba ng'okebera omwana oyo. So ne mutaddawo nti kwefuula nnyo bize buli kimu okirekera omukozi. Twala obudde oliise ku mwana wo olw'ensonga abakozi bano awaako omwana jika emubbira omwana wamulaba yeekozaakoza tayagala ng'akwata emmere ng'akasikira omwana aba agenda siiba njala aba agenda. Twala obudde oliise ku mwana wo munaaze omwekenneenya okuva kagera akannaswi paka waggulu ku nviiri olabe nti ali bulungi. Ekyo nakyo nsonga nkulu. Omukozi omwana ne w'omusanga ng'alina akabwa katono kati omukozi mubuuzi omwana yabadde ki
kino bwe kiti kyatuuseewo oliwa mubuuze eriyo omukozi ajja okugamba nti oba yagudde ng'olabira ddala lubale lwakambe ti oba yamusaze. So mwegendereza abakozi be muleeta, yes abalungi gye bali naye n'ababi gye bali. Nze kyengezaako okwogera. Kale ebigambo bye bisembera eri bamaama bonna abali eyo wamu n'abazadde wamu n'abantu abo be muteeta ewaka bifo nga tetunnagalawo. Obubaka bwange obusembayo kye nnyinza okwogera like tuyige okwagala abantu. Kozi omuntu osobola kuba na bukyayi n'oyagala bakwetoolodde. Tuyige okweyagala, tuyige okwagala buli kimu. N'abakozi be tuleeta ewaka tugezeeko bayisa obulungi. Yes, kyole kisobola tujjako nti oba tukozesa abakozi ewaka. Kozi nabi nabo bantu baba beetaaga mirimu, tuba tulina obakozesa. Naye omukozi oyo mwekenneenyi akole kyamuleeta ebitamukwatako tabiyingiramu. Ekyo nakyo omukozi kola ekintu ng'omanyi nti kyakuleetawo, ekitakukwatako tokiyingiramu. Omukozi sinyiza okuleeta ne ngamba omwana wange like waba akoze omusango osobola omukola ki omutereeza, so mba sigambye nti ogenda mukuba paka kumutta, ekyo tekiriiyo. Wamankubira ku mwana gwe wenna ali eyo ng'owagala n'omwana wange tebakulimba. Omwana oba olina omumutereeza naye nga tekitegeeza kuba oba keera ku makyo ŋŋambe nti anti omwana we yakoze kino bwe kino bwe kiti nze nendaba engeri y'okukola ki y'okutereezaamu omwana wange naye nga ene oluusi baba baana bato tebategeera bye bakola. Abaana bo mubaviireko ddala. Anyway, nga bwe mubuulidde bwe mutyo byebyo ebigambo by'olunaku olwaleero byagezezzaako okubanga abawa omukyalo oyo. So n'olw'ensonga eyo ebadde ndowooza yeyenga ng'omuntu okusinziira ku biki bye yalabye na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, era n'agezaako okubanga abawa opiniyoni ye ku kyoba oli awo ekyalisaanye okubanga kikolebwa mu mbeera yonna ne bwe kyali badde nga kikolebwamu. Naye nga ze nyongera okubakubiriza gwe wenna maama ali eyo, bw'obanga lukimanyi tolina byokola, tolina bikirikeera ku makya nga bikujjako okugenda okubanga onoonya ssente, beera n'abaana bo mu mbeera yonna byoteekeddwa okubanga obeeramu n'abaana bo. Ekyokubiri, mulabirire abaana bammwe. Ate ekyokusatu, mwekenenya abantu be muleeta okuteeka mu baana bammwe. Mumanye wa gye bava, gye basibuka ne background zaabwe. Kyova abantu wano abazungu baba nga tannakuwa mulimu asooka nakukolako kye bayita background check before nga tebannabakuwa mulimu, okusobola okumanya omuntu bagenda okuwa omulimu ali atya, ali fiti okubanga aweebwa omulimu. So the same applies to that. Before temunnababawa mirimu mugezeeko okubanga wekenneenya omuntu gwoba oleese waka, mubakebeze n'emisaayi. Oyagala kwereetera omuntu agenda okusiiga ekirwadde ekigenda okumalawo oba ekigenda okuleetera nawo era agenda okubanga abasaanyaawo ne famire ye bonna. So n'olwebigambo ebyo sigenda kubanga asukkawo wano, basigadde nze Keifa Shujji straight out Uganda to the world. Keifa Shujji the broadcast gwe mukutuko tusinzira ogezaako kubanga tukwasaganya mu mbeera zonna. Sigenda kubanga asukkawo wano, mubeere bulungi, mweraba.